shows zibadde era nga mu November era twali twewunyiza biki. So I think November is also our mwezi gwaffe. So twebaza kala no creating an space kwebivulu nabyo bingi nnyo mu ggwanga. Ate Uganda eriemu ate naffe omuyimbi tulina kwewagira tulina kuunitinga bwe twegatta n'amaanyi tusobola okupushinga ne tukola ekintu ekirungi ne audience ziba zisobola okwegatta ne zijja bwewulira abayimbi bonna balina shows ng'olabira ddala bwe tubakulanga jjukira ffe abayimbi twerangira oli gundi asobola okulangira pasoso binanangira gundi nanangira muyimbi nanangira kevolex n'alanga obaani katuwa twetaaga okukwatira wamu. So November teri busy nnyo erimu ndo zange ebivulu nga bibiri kitegeera so kyobola twasaza tugamba tuteeko omu tufune n'ekintu ekirungi and I promise you bannayuganda bannange simanyi nnyo kwogera binesita bituukiriza kyovolaba nabadde nyina n'okwogerayo okubawa what I promised. Ekituufu kiri nti tugenda beera ne concert ekyasinze mu Uganda. Manyi buli muyimbi yandibadde ayogera bw'ati about his show, but I'll be frank with you, eno show yegenda obanga esinga from production tugenda beera ne stage tebeeranga huwa na Uganda. So ebina byonna already ne baza basponsor bange already benakafunawo namu mwenyini abampagira era ne basponsors abala tweyongera obbayita twegatteko ku kino ekintu nga we can move on and do something great for the gospel. Era nzikiriza kigenda beera kyamaanyi. So maybe ku bintu twayongeddemu twasaze ne tugamba obviously mbadde nfunanga zi video z'abantu mulimu abalema mulimu kinga banyimirira ennyimba zange. So lase ne tugamba buli mulema yenna omuntu yenna obanga ayinako obulemu yenna eno show bagenda jingirira mu kubwerere ekitegedamu muntu yenna ayinako obulemu mulema tugenda nabafunira waabo okutuula separate na mulema ngalina obulemu nga talabo baki nenga nyumirwa music wange kuba bangi nnyo batu bangi benjogera ne family zaabwe bangamba omunange mutalaba naye ayagala nnyo music ebitamu olima lwebizannya ne waba mwana bonna mbayise era nga mbawadde special invitation. They are going to enter for free. Yukiriza Katonda ajja kukola ebinene. Tugenda beera n'abasumba b'omu Uganda bonna nabayise abasumba kyonna Mukama kyaba directings oba kusabira muntu amuli awo ku ludda buli musumba gw'omanyi gospel nga wagire gospel music agenda beera nze show yange everybody is invited. You understand? Everybody is invited. Mbamba yise kubabulira njiri kubanga nzikiriza nti Katonda asobola okukyusa nga bwe yankyusa obulamu bwange era nasobola okukyusa n'abasamizo bayise. So buli omu baali baani ajje tumubulire enjiri. Kali, there you go. Levikson, Lala. Yeah, I think Nova Gospel artist. He's number 2. Bwenkubuza abayimbi abasinga okuba gospel raga. After Bugembe, Munyam is number 2, definitely. He has done good for the gospel fraternity. Now, yesterday, Joe Wabade